buyitirivu eno gye musizira okubeera nga ate mugoberera nyongera okubeera nga ate mbabuuzaako ku Fahad Pro UG kwe muli amawulire azizo mbanyingiddewo naye nga protocol weebeera tandika na kubeera nga ate olikinga tekirina kyekikujjako kubeera nga tolikinga video likinga ate sharingirako abalala eyo mpolampola video eno oba information eno gyenkuletedde esobola okubeera nga ate ebatuukako nabo babeere nga ate bakimanyako kuba nkiwa buli ali eyandegadde okubeera nga ate amanya amawulire gano gembaleetedde abalabira mu ggwanga Uganda nyongera okubeera nga ate mbabuuzaako Saudi Arabia awo nawona Qatar Dubai kudungu nawona of course nammwe sibeerabidde mukola kyamanyi okubeera nga ate mugoberera abalabira mu America Canada awo nawona Germany mukola kyamanyi okubeera nga ate mugoberera ng'ensonga zenze nazo mwanange ensonga za kabaka simanyi nange ekijegenda kubeera nga ate nzitandikamu naye nga sina kubeera nga ate nkutwalayo eyo kamere nga ate nkutegeeza ebimu ku ebyo byogenda okubeera nga ate omanya oba byogenda okubeera nga ate ofuna mu video eno gye nkuleetedde munnange obadde okimanyi nti abataka ba Buganda nga bakulembeddwamu omwami amanyikiddwa nga Ssaabalangira Musanje Kikure Godfrey bagenda kubeera nga ate balangirira kabaka omupya era nga nteekateeka zonna zaawedde era nga balina ebbaluwa ey'enjawulo gye basobodde okubeera nga ate baweereza omukulembeze w'eggwanga bamuweerezaako kopi n'ebirala ebisingako byogenda kubeera nga ate owuliriza mu katambi kano kenkuleetedde essaawa eno. Waliwo amawulire agakutuukako mu butuufu n'obulwa n'engeri gy'oyinza okubeera nga ate ogatandikamu naye nga mugenda kubeera nga munzikiriza nsooke nywemu olwendo lw'amazzi wano nsobole okubeera nga ate nfuna obuvumo obugenda okubeera nga ate nkuyitiramu ku kiwandiiko kino ekyasobodde okubeera nga tekiwandiikibwa kopi nzirina wano mu ngalo zange 5 naye producer wange aŋambye sooka obeere nga ate ofunamuko olwendo lw'amazzi then oluvannyuma obeere nga ate okomawo abantu obawe ebituufu bwino omutuufu agenda mu maaso sayidi eyo mu Lubiri Emengo nakutegeeza we tubadde tutandika video gilikinge simanyi mirundi emeka gy'oyinza kubeera nga tolikinga gilikinge sharingirako abalala gw'atandika kubeera nga tosubscribinga subscribe notification bell ogikooneka ejja kubeera nga ekwalantinga buli naaba ndeese update yonna gy'okubeera nga ofuna notification awo nti kakati waliwo ekipya ate kisobodde okubeera nga tekigwawo kubanga mu maaso awo nina breaking news naye mubeere nga ate mweteekateeka subscribing muleme kubeera nga ate musubwa amawulire ekika bwe kityo so nga bwe ngenda mu kubeera nga ate nywamu olwendo lw'amazzi ndowooza kansuke mbeere nga ate mbalekirako speech ya Katikkiro gye yeesobodde okubeera nga ate ayogera olunaku olw'ejjo ku nsonga ya kabaka yavuddeyo n'abeera nga ate atotola oba annyonnyola embeera ya kabaka ereeta sayidi wali e Namibia oluvannyuma lw'omuliro ogw'enjawulo ogwakutte ku social media so kansuke mbeere nga ate mbaterawo Katikkiro Charles Peter Mayiga nga abawa information oba abawa ekituufu ekiriwo ku bulamu bwa kabaka sayidi wali e Namibia then oluvannyuma mbeere nga ate nzija mbawe ebbaluwa entongole abataka gye basobodde okubeera nga ate bawandiika era nga bategeeza nti essaawa eno yonna bateegadde okubeera nga ate bateekako kabaka omujja kino nno kitegeeza ki tuula kalira waffe ebirungi esatu olunaku lwaleero lwa 18 Ssebaaseka 2024 wabaddewo ensisinkano ey'enjawulo mu Bulange Mmengo wakati wa Katikkiro wa Buganda nzayogera nammwe ne baminisita Maamira David Kinkwasajja n'akakiiko akafuzi ak'olukiiko lw'abataka b'obusolya. Ensisinkano eno ebadde ya nkizo era abagyetabyemu bakkaanyiza okuzika kino okumanyisa abantu bonna ku nsonga enkulu ekwata ku Ssaabasajja Kabaka ensangi zino. Mu myaka egiyise Ssaabasajja abadde mukosefu era ne kitawaanya obulamu bwe ne kitaataaganya n'emirimu gye. Era mu myaka egiyise Ssaabasajja afunye obujjanjabi okuva mu basawo abakugu wano Uganda ne mu mawanga amalala ag'ebweru. Abasawo abakugu ab'e Bugirimani eyagenda okulaba mu Maachi 2024 baakiraba nti okufuna obuweerero obwa nnamaddala Ssaabasajja alina okumala ekiseera ng'awummuddemu era kisaanidde yeewadde ddala emirimu kubanga emirimu emingi gyegimuleetera okukoseka. Abakugu bano baalagirira Ssaabasajja bakugu bannaabwe abakolera emirimu gyabwe Namibia
bamugamba nti walungi kubanga ayinza okuwummulirako eyo ate nga bwafuna n'obujjanjabi. Ssaabasajja yasiima okuva e Bulaaya agende mu ggwanga ery'e Namibia, era kinajjukirwa mu mwezi ogwakafumulampawu Katikkiro yategeeza Obuganda Ssaabasajja yaliko wabweru w'eggwanga ng'afuna obujjanjabi. Ne bwe twogerera kati Ssaabasajja akyali Namibia mu mikono gy'abakungu. Kikulu nnyo era kisaana okukkaatiriza Ssaabasajja si mulwadde muyi era tali ku ndiri, wabula yeetaaga ekiseera ekigere okwongera okuwummulamu kati mu mikono gy'abasawo okusobola okufuukira ddala. Bwe twongera essaala tukakasa nti kisaanidde Obuganda bumanye ensooka z'okulanga Ssaabasajja zikolekwako bulungi era mu ngeri ey'ekikulu ddala. Amawulire amatongole agakwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gava wa Katikkiro. Tusaanye tujjukire nti Ssaabasajja ye kitafu, era okukira ku bantu abalala bonna Ssaabasajja talingirizibwa. Amawulire agakwata ku bulamu bwe tegabeera ga kumukumu, era tegafulumirizibwa mu ngeri eweebula ekitiibwa kye nga Kabaka oba n'okutyoboola eddembe lye ery'obuntu. Katikkiro abooli olulangira n'abataka b'obusolya baagala okwebaza abantu bonna aboolesezza empisa zaffe eŋŋanda ez'obugunjufu, okugumiikiriza n'obukkakkamu mu kaseera kano, era bakubiriza Obuganda okwewala ennyo abatambuza obulimba n'eŋŋambo nga banoonya okusiga obukyayi, okweyawulayawula n'okunafuya Obuganda. Ssaabasajja ajja kudda ku butaka ng'obuddemu obw'okudda butuuse. Awo nno tuleke bagumiikiriza era tubonge Ssaabasajja Kabaka mu mikono gya Katonda yongere okumusuuza. Twongere okukuuma, okunyweza n'okwolesa obumu n'omwoyo gwa Buganda okutafa. Awangaale ali Ssaabasajja Kabaka. Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba omukubiriza olukiiko lw'abataka, Omulangira David Kintu Wasajja ku lw'olulyo Olangira, nange Charles Peter Mayiga Katikkiro, ennaku z'omwezi 18 June 2024. Mukuliko eyo mu bubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, era nga ndowooza ensonga ez'enjawulo ezikwatagana ku Kabaka musobola okubeera nga ate muziwulira, naye nga bwe nakutegeeza mu ntandikwa nina ebbaluwa ey'enjawulo abataka gye basobola okubeera nga ate bawandiikira Mwami Museveni asobole okubeera nga ate abakkiriza ababeere nga ate bateekako Kabaka omuggya. So ndowooza kamere nga ntandika n'ebbaluwa eno. Wano mu ngalo zange nina copies 3, kamere nga ate ntandika ne kopi esooka, era nga omutwe omukulu oguliko okugamba nti ebbaluwa gye wawandiikidde Namwama Augustine Mutumba Kizito, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka, yange ennaku z'omwezi 5 gw'omukaaga 2024, badde bagiwandiikira Omwami Musanje Kikulwe Godfrey, era nga ono ye Ssaabalangira. Ebbaluwa entandika bw'eti. Ebbaluwa eyogerwako waggulu tugifunyeeko kopi, era nga tuli mu kwennyamira oluvannyuma lw'okugisoma. Tukuwandiikidde okwanukula ebbaluwa eyo, okulaga ensobi ezigijjuddemu, mpozi n'okulambulula ebituufu nga bwe bibeera mu buwangwa bw'olulyo olulangira, nga tusinziira mu kiti kwe tulimu ng'abalangira n'abambejja bazzukulu ba Ssekabaka, era nga ffe bannannyini lulyo olulangira. Ekisooka kya nsobi Omuganda okuwandiikira muganda munne oba okwogera naye ensonga z'obuwangwa bwa Buganda nga bazoogera mu lulimi olugwira. Gomalala tewali kituufu kye muyinza kutegeeza kuggyayo makulu ga nnono mu buwangwa bwa Buganda. Ekirala, bwe twetegereza amakulu agali mu bbaluwa wadde nga gali mu lulimi Luzungu lwawandiise, tukiraba nga oyagala kukuutiza buwangwa bwaffe ng'ogezaako okukyusa enkola n'emitendera gy'emikolo egigobererwa nga Ssaabasajja abuze obanga afudde. Okutuuza omulangira ku Namulondo eyo kuba kutuzzaako musango ng'okola ensobi engenderere, era tusaba abataka baleke okugoberera
ebiri mu bbaluwa eyo gye wawandiise. Ebbaluwa etungiddwa waggulu wano. Mu bbaluwa olaga nti Ssaabalangira yaleeta omulangira agenda okulya Namulondo nga mulonda mu baana ba Kabaka abuze, era nti n'amukwasa abataka bamukoleko emikolo gy'Obwakabaka. Ekyo kya bulimba nnyo, kya bugwenyufu era kya buwamu, kiswaza mu buwangwa baffe abalangira n'abambejja. Ekituufu kye kino mu bufunze. Ssaabataka Kabaka ng'abuze, Katikkiro ng'akutte eddamula anoonya Nnaalinnya Lubinga wa Kabaka we amubikira, era Katikkiro olumaliriza okubikira Nnaalinnya olwo ng'aggyayo ddamula ng'amukwasa Nnaalinnya, olwo nga Katikkiro akkirizibwa okugenda okubikira jjajjaawe Omutaka omukulu owa Kasolya ak'ekika kye, ne Nnaalinnya olumaliriza okutereka ddamula agenda okubikira jjajjaawe Omulangira omukulu w'Omutuba Mwasibuka. Olukiiko lw'abalangira abakulu ab'Emituba lutuula mu lubiri lwa Kabaka abuze, era abalangira abakulu b'Emituba n'abalonda omulangira gwe balaba asaanidde okulya Namulondo nga bamulonda mu lulyo olulangira lwonna. Buli mulangira omukulu w'Omutuba wa ddembe okuwaayo erinnya ly'omuzzukulu we era n'amwogerera. Omulangira omutuufu asaanidde bw'afuuka olwo nga Kasujju Lubinga amubikkisa akabugo. Akabugo bwe katereera nga balubuga oba Bannaalinnya ba Ssekabaka bamuwa omumbejja okuba lubuga we. Jjajja omukulu w'Omutuba Nnaalinnya muzzukulu alondebwa yasumika omulangira muzzukulu we ekifundikwa kirangira ku mukono ogwa ddyo, era yamutwala okumukwasa abataka abakulu ab'obusolya bw'ekika. Nkutte kopi endala. Kopi endala egamba nti olukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya nalwo lutuula mu lubiri olwo, era jjajja omulangira omukulu w'Omutuba bw'aleeta bazzukulu be mu lukiiko lw'abataka, jjajja omulangira omukulu w'Omutuba yayanjulira abataka omulangira muzzukulu we n'omumbejja lubuga we. Omutaka Mugema ow'ekika ky'Enkima ebira oba ebbiira bw'asumuka omulangira ekifundikwa ekyokubiri eky'Obwakabaka ku mukono ogwo ogwa kkono, olwo nga bamukongojja nga bafuluma olubiri ne Ssaabataka waabwe omuggya. Eyo y'enkola yokka entuufu. Ekiwandiiko ekinnyonnyola emitendera gyonna emituufu okugimalayo etungiddwa ku bbaluwa eno. Wano wansi bayongeddeko ne bagamba nti Ssaabalangira talina mukolo gwonna gwakola ku mulangira oba omumbejja wadde ogumu bwe guti, kubanga obwa Ssaabalangira si bwa kifundikwa era si bwa nsikirano, tebabusikira mu mikolo n'emitendera egireetera omulangira okutuula ku Namulondo. Ssaabalangira talina buvunaanyizibwa n'akamu, kubanga obwa Ssaabalangira tebulina bazzukulu. Wano wansi bayongeddeko ne bagamba ate era ssebo Kabaka si mutabani wo era tolina muntu yenna gw'omubanja. Buli Muganda avunaanyizibwa butereevu ku Kabaka we. Gwe nga Ssaabalangira bw'otandika okubanja Kabaka ng'omubanja omutaka ng'omuyita mutabani wo nti my son, otukuba nnyo ensonyi, gendayo bugenzi mu lubiri lwe omwerabireko. N'ekisembayo mu Buganda tubeera n'omulangira alindiridde okulya Namulondo, era omulangira addako okulya anoonyezebwa okuva mu lulyo olulangira lwonna, so si kugamba nti ateekwa kulondebwa mu baana ba Kabaka ababaddeko bokka oba ababaddeko yekka. Ate abalangira abakulu ab'Emituba bokka be balina obuyinza okulonda omulangira oyo ne bamusumika ekifundikwa ekirangira, era ne bamukwasa abataka abakulu ab'obusolya
bwebika nga mu bujjuvu alina Lubugwe ffe abalangira n'abazzukulu ba Ssekabaka. Bwe batyo ebbaluwa gye basobodde okubeera nga tebawandiikira omulangira oba Ssaabalangira amanyikiddwa nga Musanje Kikulwe Godfrey eyawandikidde Mwami Museveni ng'amulambika nti ayagala kubeera nga ate bakola enteekateeka babeere nga ate balonda kabaka omuggya singa kabaka oli abeera nga ebintu bye byongedde okubeera nga ate byonooneka. Ekyo nno kiraga nti mu lubiri waliwo ensonga etali ntuufu egenda mu maaso era nga nina breaking news nga bwe nakutegeeza mu maaso awo mubeere nga mwetegeka. Nina breaking news mugenda kubeera nga ate mumanya biki ebigenda mu maaso. Likinga video ate sharingirako abalala tubeere nga ate tutambulira mu ffenna ngenda kubeera nga tekomawo n'amawulire amalala mangi nnyo. Comment section yo ebeera open as always, oyinaeddemu okubeera nga tewandikawo wansi endowooza yo gwe ki ky'osuubira oba ki kyewandiyagadde okubeera nga te oyongerezaako ate ku nsonga eno. Kamateo tambi buno then oluvannyuma kubona amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Tumwe